twagala okwebaza Mukama. Bw'osoma Zabbuli 17 etugamba twebazenga Mukama. Give thanks to the Lord for he is good, kyekisooka, and his mercy endures forever. Tumwebaza kubanga mulungi. Yes. Obulungi bwa Katonda Musumba abadde ayogera ku kutondebwa. Mu bantu abangi ennyo bw'osoma ku by'obulamu omusajja gwe bagamba nti omulamu buli lwabeera n'omukyala afulumya enkwasa ezitaka wansi wa bukadde 2 ali oyo omulamu. So naye bwe survivinga ye mwana omu. Kakitegeeza nti olutalo luliwawo mu survival yeno okuba nti mponawo nfuna eggi omwana azaalibwe. Kati mu bukadde 2 oba 4 oba 2 omusajja bw'alina omu eyavaamu yenze naawe. Obwo obulungi bwa Mukama bwe busooka olabibwa. Obulungi bwa Mukama ne tubulaba nti mu lubuto gye tutalaba. Gye tutagamba nti waliwo afukirira amazzi nga bw'ona ofukirira ekirime. Omuntu yamutonda n'atandika okugenda ng'amuteekako kitundu kimu ku kimu ku kimu. Agenda ofuluma ffe okumulaba okugamba nti afaanana gundi. Waliwo oyo eyamubumbira mu lubuto. Nga tetunnamanya nti ffenna abakyala bw'ofuna olubuto otandika ku imagininga yo stage gye tubeeramu ffenna ogamba oba anaafaanana atya, oba anaabeera mweru, anaabeera munene, anaabeera afaanana nze, anaabeera afaanana ani. So tulaba obulungi bwa Mukama mu kutondebwa kw'omuntu naye n'okutuuka olwaliro ng'omuntu okyali mulamu. Buba bulungi bwe. Kati ate bw'agamba nti nno tumwebaza olw'okusaasira kwe. Abasinga essaawa zino singa tetuli balamu. Bwe tunulira gye tuyise bye tukola nti olaba onyiza bunyiza muntu n'omugamba kigambo nakkuba oluyi. Naye bimeka bye tukola Mukama okusaasira kwenda okulabisibwa mu bulamu bwaffe n'atatusaanyaawo wabula n'atuwa ekyo kye tutagwanira n'atuwa obulamu. So Mukama tulina okumwebaliza ddala. Musumba agambye olw'okututonda. Kikulu nnyo okuba nti mu bangi gwaliwo naye n'olunaku lwe wazaalibwa waliwo abaasigala muleeba. Abakyala bw'aba teyafa omwana asobola okuba yafa oba omwana teyavaamu nga bw'ofaanana. So ate bw'ojja ku nsi byonna bye tukoze ebikolobero otula butuuzi naye nga tosobola nakuwa bujulizi. N'ogamba kino bo kambusirikire buno buli exclusive. Waliyo omuntu nga tasobola gamba bannange nze nali mukwasi w'abakazi, nali mukwasi w'abaana, naye n'akusaasira osigale waakuwe n'ekirabo ky'obulokozi. So twagala okwebaza Mukama ku lw'obulungi bwe n'olw'okusaasira. Otula n'otunuulira gy'oyise n'ogamba nti ono yabadde Katonda. Ebimu sina bikolobero. Abamu tuva mu famire nga mbi nnyo nti gwalimu omulungi. Batamiivu, babbi, byonna bye balimu ebibi. Oba w'oyise babadde bakulwanyisa, bakuloga, baagala kutta. Yonna eyinza okuba nga tobadde na mu kibi ggwe ng'omuntu. Naye oyise mu mikono gye tunaagamba nti oyise mu kkubo eririmu empologoma, eririmu empisi, enzikiza. Ng'osobola okuba nga wandifi ng'obuserezi bungi naye owonyeewo otya. Mukama. Bulungi bwa Mukama bwokka bwe bukuwonyeza. Yeebazibwe Yesu. Amiina.